Omulabirizi David Livingstone Kiganda akubiriza abakiriza obuteganya buvananyizibwa obubaweebwa okuva eri Katonda bwe baba bayitiddwa. Bino abibuulidde okuva mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula esooka okuva ku lunyiriro lw'12 olwogera ku ngeri Pawulo omutume gye yeenyumirizaamu mu buweereza Katonda bwe yali amuyitidde. Wano omulabirizi wategeereza nti omukkiriza yenna tasaanye kweganya buweereza wabula okubwenyumirizaamu kubanga mwe muva emikisa egy'enkomeredde. Tulekeraawo okweganya Katonda. Katonda aba atuyambye buyambye tukozesa era nga bwe yalonda Bikira Maria oba Maria ne batuuka n'omuga nti oweereddwa akakisa semakisa oli wa mukisa mu bakazi bonna okuba nti gwe balonze nga gwe ogenda okuzaala omwana agenda okulokola ensi eno weesuneko. Naffe abalala balondeddwa okukola ebintu ebirala byonna bwe tutyo bwe twali kitunuulidde nti kakisa bukisa Katonda okukulonda naga nti gwe ngenda okukozesa kaalibadde kakisa bukisa si kumweganya. Omulabirizi ayongedde n'ategeeza nti mu biseera by'abatume nga Pawulo n'abalala tewaaliwo tekinologiya wa kuwandiika na mitimbagano gya intaneti nga bwe guli kati wabula bakozesanga ekyo ekitono kye baalina okubuulira enjiri ng'era kisaanidde naffe okukozesa obusobozi bw'enkulaakulana mu tekinologiya aliwo kati okubunya amawulire amalungi ag'ekigambo kya Katonda. Singa omutume Pawulo abadde wano lwaliro simanyi Facebook message mmeka ze yaliweereza mu lunaku nga zoogera Katonda. Gwatolaba yabeerawo mulembe ogutalina typewriter ogutalina computer naye nga mazima awandika buli kaseera ebbaluwa n'agiwandikira ab'Efeso n'agiwandikira abafilipi n'agiwandikira ab'Ekolinso n'agiwandikira abalala n'abalala abafilipi n'abalala. Olwaliro Pawulo yandiwandise ebbaluwa mmeka? Tutekinga advantage ku mulembe gwe tulimu tuweereze Katonda nga tumanyi nti waliwo abali gye bali abagwegomba nti kale nabo singa babadde mulembe guno. Mazima okuweereza Katonda nkizo era kwenyumiriza era tumwebaza okubeera nga tuwadde ekisa omuweereza mulembe gwaffe guno. Naawe kola bwotyo weeyambise by'oyina amaanyi g'oyina sente z'oyina ennyumba gy'oyina sikiru z'oyina weeyambise engeri yonna gy'oyina gikozese kuweereza si setaani gikozese kuweereza Katonda olikifunamu empeera ku lunaku luli. Ku lwa Kingdom TV Madrid Nabukeera ne Kibwika Steven amalindirire. This is Kingdom TV.